Hello, Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Nate kino kye kiseera kyaffe mulindwa eky'okubeera ng'era tweyongera okugabana ekigambo kya Katonda. Mukama abadde mulungi nnyo olwaleero era Mukama tatukoze bubi. Weetuli mu kyaki Mukama atuwadde omukisa era bannaye mwebala okujja. Asuubire nti Mukama atukuumye bulungi, ffenna tugenda kubeera nga twebaza bale tunnaba kuwulira kigambo kya Katonda. Naye era mu byonna twebaza Mukama omulungi atutuusizza wano, ate era twebaza Katonda nti obubaka bwe tuwulira butukoze bulungi. Obubaka Katonda bw'atuwadde, Omwoyo Omutukuvu bw'atuwadde butukola bulungi, kubanga era tuddayo ne twezaaki ne twesa obwenkulumu buli kiseera kyonna. Naye tugenda kwebaza, kati weeteeketeeke twebaze era tusabe. Mukama nannyini eggulu n'ensi, njagala okwebaza olw'akaseera kano akalungi. Mukama, nkwebaza Omwoyo Omutukuvu, nkwebaza Kitaffe, nkwebaza Omwana Yesu, nkwebaza Omwoyo Omutukuvu kubanga we muli kaakano olwaleero nga tugenda okugabana ekigambo mu kiseera kino. Mukama, ekigambo kyo kitukola bulungi, ekigambo kyo kizza emmeeme zaffe engulu, ekigambo kyo kitulyowa ne kituluŋŋamya okutambula mu makubo go. N'olwekyo tuli mu kifo kyo kino Mukama, tuli mu maaso go, tuli mu kubeerawo kwo nga twagala okwebaza. Tukwebazizza olw'ennaku zonna z'otuwadde mu mwaka emyaka gy'otuyisizzaamu obulamu. Weebaze Mukama olw'obulamu. Gamba Mukama, nkwebaza kubanga ompadde obulamu, kubanga singa siri mulamu singa sikusinza. Naye Mukama, nkwebaza kubanga ompadde obulamu, ompadde ebiseera eby'okujja okuweereza, eby'okujja okusaba, eby'okujja okukuŋŋaana. Ne bwe mba ndi ku mulimu kaakano, ne bwe mba nga ndi ku ssomero, ne bwe mba ndi waka, ne bwe mba ndi ku byange nga nkola, Mukama nsobozesa okuwulira ekigambo kyo, nsobozesa okuwulira eddoboozi lyo. Kyema nkwebaza Mukama kubanga oggula amatu gange ag'omwoyo ku kiseera kino. Buli kye mpulira kyonna kyonna ng'enjiri ebuulirwa, mpuliremu eddoboozi lyo Mukama, kubanga amaloboozi mangi. Naye Taata wange, nkwebaza kubanga ompadde omukisa okuwulira ekigambo kino. Ate era n'ekyo kye naabanga seetegekedde, naye ekigambo kyo wonna we kiri. Ne bwe mba oba mpita ku street, ne bwe mba oba mbikudde oba Facebook oba YouTube oba media yonna, Instagram, Twitter, TikTok, nze ndabengako ekigambo kyo, era bwe nkifuna bwe nkiwulira Mukama kibeere nga kingasa. Mukama, nkwebaza olw'ekiseera kino. Tugende mu kiseera eky'okwebaza ate tukiveemu tuyingire mu kiseera eky'okwenenya, kubanga mu biseera byonna tulina okwebaza Katonda n'okuluŋŋamizibwa okwenenya, kubanga ekitugaana okuwulira ekigambo kya Katonda, kubanga tuwulira bingi, waliwo amatu gaffe gatezze bingi okuwulira. Naye mukyo Mukama Katonda wange, yadde amaloboozi mangi, tuyambe tuwulirizeemu ekigambo kyo, tuwulirizeemu eddoboozi lyo Mukama. Tusonyiwe kubanga tubadde ebiseera ebisinga tetufaayo nnyo okuwuliriza ddoboozi lyo, nga twagala okuwulira amaloboozi agatambuza embeera ezaffe ku bwaffe. Naye Mukama, olunaku olwaleero tuzze okuwulira eddoboozi lyo, tuzze okuwulira ky'ogamba. Mukama, tusaba tusaasire, otusonyiwe, kubanga twatendinze nnyo amaloboozi amalala agatakuumye bulamu bwaffe Mukama, agatatwagazza bulamu. Naye Mukama Katonda wange, olunaku olwaleero ng'otusonyiwa Mukama, tusaba era otukkirize, otusonyiire ddala, tusonyiwe n'ebyo byonna bye tubadde tuwulira ebibadde bibyogeza Mukama, byonna tubisonyiwa. Era Mukama, naffe twesonyiwa bye tubadde tweteekamu nga si bye bigenda okutuyamba, bye tubadde tweteekako ennyo nga si bye bigenda tuwuliza eddoboozi nga tebitusobozesa kuwulira eddoboozi lyo Mukama. Weebale nnyo Mukama kubanga oli muluŋŋamya, omwoyo w'okutuluŋŋamya. Tugende nga wali eddoboozi lyo, tugende nga okuwulira eddoboozi lyo, tukkirize nga okuwulira eddoboozi lyo. Saba nange nga tusaba, tusabire wamu mu linnya erya Yesu Kristo, kubanga ggwe nange twetaaga buli kiseera kyonna okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mukama w'abakama, Kabaka omulungi ow'ekisa, Omwoyo Omutukuvu, tuwulize eddoboozi lyo, mpulize eddoboozi lyo Mukama. Ne bwe mba ndi wano nga njogera, ne bwe mba nga mbuulira Mukama, mpulire eddoboozi lyo nga kyeriŋŋamba kye njogera, kubanga nze Mukama ndi kibya. Gamba Mukama naawe oli kibya, tuli kibya, otuyise naye tuli kibya okuyitamu eddoboozi lyo.
Mukama Katonda wange nkwebaza omwoyo omutukuvu atulungamya era nanga nnungamya okuwulira eddoboozi ly'Omukama njogere kyokka ky'oyagala olunaku olwaleero abantu b'okuwulira nange okuwulira kubanga buli wenjogera mpulira ate nikisitula okukkiriza kwange gamba Mukama mpulire eddoboozi lye erisitula okukkiriza kwange neneyongera okutambulira mu makubo go Mukama Katonda wange okusaasirako kubeerera emirembe gyonna labayo otubedde Mukama kwebaza olw'okubeerawo kwo kwebaza olw'ekisa kyo Mukama jangu oyogere Mukama jangu otuyigirize Mukama jangu otuwe ekisa Mukama tuwe amaanyi go Mukama amaanyi gagali mu kigambo ekigambo ekiwonya okaseera kano ng'obona olwaleero gulawo omutima gwo kubanga omutima guggulwawo gw'omuntu Mukama natuwa obuyinza omaanyi n'okwogeza olulimi Mukama Katonda wange gula amatu gaffe ag'omwoyo gula amaaso gange ag'omwoyo ndaba ate mpulira eddoboozi lyo mu kaseera kano omukyalo ono ng'ayigiriza nga tuwuliriza ffenna mu linnya erya Yesu Kristo nsaba amaanyi ago ag'omwoyo omutukuvu agankonekitinga ku kigambo kyo nenkiwulira nekimbagula nekimpa okuwona nekimpa essuubi nekinnyimusa omutima gwange oguba gubadde gukutamye neguyimuka mu linnya lya Yesu gamba nti omutima gwange emmeeme yange esumululwa kaakano emmeeme yange evuunukulwa kaakano kubanga omwoyo omutukuvu wooli okutuyigiriza kubanga wooli Mukama okutuyamba wooli okutuwambaatira wooli okubeera naffe wooli okutulaga ekituufu weebale nnyo Mukama olunaku olwaleero nga tuyiga Mukama weebale kubanga otusumuludde tuwulira ddoboozi lyo amaloboozi amalala gonna ngasibirayo ebbali amaloboozi agatangasa amaloboozi agabadde gammenya amaloboozi agabadde ganneeralikiza amaloboozi agabadde gantwala mu makubo agatali matuufu amaloboozi agabadde ganzija ku kigambo kya Katonda n'okuweereza Omukama amaloboozi agabadde gammanamu amaanyi ngagobera ddala nti buveewo muviirewo ddala kubanga si mmwe neetaaga kuwulira eddoboozi lya Yesu neetaaga kuwulira eddoboozi ly'omwoyo omutukuvu neetaaga kubeera mu kubeerawo kw'owa Katonda weebale nnyo Mukama neetaaga kubeera mu kubeerawo kwo kubanga kwe kundeetera obulamu njagala kubeera nga nnyumya naawe Mukama njagala kubeera nga ne bwe nneebaka mpulira eddoboozi lyo nga ne bwe manfuluma gwe Mukama nnuŋŋamya n'oŋŋamba kwatali n'ekkubo lino tolikwata Mukama weebale kubanga omwoyo omutukuvu ffenna atusseeko okubeera nga tuwulira eddoboozi lya Katonda Mukama omulungi tukwebaza olunaku olwaleero lituyigirize mu linnya lya Yesu tuyige eddoboozi lya Katonda mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Olunaku olwaleero twagala okulaba nga tweyongera mu kuwulira eddoboozi lya Katonda kubanga eddoboozi lya Mukama okuliwulira ate eryo lye lifuula omutima gwaffe okwongera okukwatagana ennyo ne Mukama omutima gwaffe nagujja nagwo emmeeme yaffe n'omutima gwaffe ne tufuukira ddala omutima gwa Katonda muffe ne mubeeramu ddala ekifo eky'obwa Katonda n'afuuka mukwano gwaffe. Mukama afuuka atya mukwano gwaffe? Tugenda kulaba ekyawandiikibwa kiri mu Yokaana 10 n'olunyiriri olwa 27. Nate abooluganda nsanyuse nnyo nate okubalaba era mwebala okujja ate era neebaza Katonda nti atuwadde ekisa okubeera nga tukolera wamu omulimu gwa Katonda guno mulimu mugazi munene mwebale nnyo okuwulira enjiri yonna eyo gye mugiwulira ku YouTube gyeri ku Facebook gyeri ku Twitter gyeri Instagram gyeri ku TikTok ffe njiri yokka gye tugendako kubanga we tugenda okufuna eddoboozi lya Katonda. Eddoboozi lya Katonda lye lituleetera okubeera abalamu kubanga bwe tutambula nga tuwulira eddoboozi lya Mukama tutambula nga tuli balamu. Oluganda oyagala okubeera omulamu oyagala okuwangaala oyagala okusanyukira mu bulamu oyagala okubeera n'emirembe oyagala okutegeera obulamu bwo bwennyini twagala okuwulira eddoboozi lya Katonda tugenda okwetegeera kubanga Katonda yatuweereza omwana we omu Yesu Kristo nga buli amukkiriza aleme okubula naye tubeere balamu bwe tukkiriza Yesu Kristo tubeere balamu ate bwe tumukkiriza tetukoma ku kumukkiriza kwekka bw'olokoka bwendokoka neetaaga okubeera ndokose ki nina okutambuza obulamu bwange nga butambulira ku nkulungo ya Yesu nga Yesu ye mulungamya wange. Onyinza ntya okutambula ne Yesu nga sitabaganye naye? Ababiri bayinza okutambulira wamu okuggyako nga batabaganye. Kati wano twagala okuyiga engeri ki gye tugenda okutabaganamu n'okukwataganamu ne Mukama. Wakkiriza walokoka
nange nalokoka naye twagala tulabe nti bulijjo tuyiga ne tugamba nti bannaye okulokoka lugendo ekisajjane. Naye olunaku olwaleero tugenda okulaba mu Yokaana essula 10 n'olunyiriri lwa 27 bikula Bayibuli yo mu Yokaana essula 10. Twagala tulabe bwe tukkiriza Mukama tufuuka tutya mu mikwano gye, tubeera tutya nga tuli naye, mutima gwange gufuuka gutya ogwa Katonda, omutima gwo ng'ogumuwadde naye nga tonnagumuwa gukola gutya okubeera nga gugwe, kubanga omuyingiza mu mutima gwo. Era bw'omuyingiza mu mutima gwo nsonga ki ekuyingizisa mu mukwano gwo mu mutima gwo? Obeere ng'omuwulire, obeere ng'omutegeera, obeere nga wuwo, abeere wuwo nga gwe ssekinnoomu, nga nze ssekinnoomu. Naye katulabe naawulira ntya eddoboozi ly'oyo gwensenze gwentadde mu mutima gwange, mu mmeeme yange, era naayambirwawa. Abooluganda tuyige ebigambo bino wamu ffenna ng'era bwe twesabira mu linnya erya Yesu. 27 Yokaana 10:27 olunyiriri lugambye bwe luti, Yesu yagamba bw'ati, endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era nzigoberera. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era nzigoberera. Yes, and they follow me. Nazo zingoberera. Katuddemu tusome ekigambo kino bulungi. Era zingoberera. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera. Oluganda olutuufu. Mutusonyiwe olw'Oluganda. Mu Luganda waliwo olusi lukusobera engeri y'okulusoma. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo 28. So teziribula emirembe n'emirembe, so tewali alisikula mu mukono gwange. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera. Yesu bw'ati bw'agamba endiga, gwe nange. Katusookere waggulu eno. Yesu n'atambulira 23 agambye Yesu n'atambulira mu yeekaalu mu kisaasi kya Sulemaani. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti, olituusaawa okutubuusisabuusisa obanga gwe Kristo tubuulire ddala. Yesu n'abaddamu nti Yesu n'addamu nti n'abagamba naye. Yesu n'abaddamu nti n'abagamba naye temukkiriza emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange gye gintegeeza nze. Ebigambo bino tubiwulirize bulungi, bigenda kubanga bituyamba bwe tubiddamu ne tubiyeza obw'enkolomo. Naye mmwe temukkiriza olwa 26 kubanga temuli bandiga zange. Abo bali abaki? Abayudaaya abamwetooloola ne bamugamba nti alituusaawa kubabuusisabuusisa obanga gwe Kristo tubuulire ddala. Yesu n'abaddamu nti nabagamba naye temukkiriza emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange gye gintegeeza nze. Naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ba mu ndiga zange. Olwo nno ne tutuuka ku 27 olugamba endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera, nange nziwa obulamu, so teziribula emirembe n'emirembe, so tewali alizisikula mu mukono gwange. Kitange yazimpa ye mukulu okusinga bonna, so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwa Kitange. Nze ne Kitange tuli omu. Yesu agamba nze ne Kitange tuli omu. Abayudaaya ne baddira nate amayinja okwagala omukuba. Yesu n'abaddamu nti emirimu mingi emirungi egyava eri Kitange nagibalaga mmwe, mulimu guluwa mwegyo ogubankubya amayinja. Abayudaaya ne bamuddamu nti olw'omulimu omulungi tetukukuba mayinja, naye olw'okuvvoola
era kubanga gwe oli muntu ne weefuula Katonda. Yesu n'abaddamu nti tekyawandiikibwa mu mateeka agammwe nti nze nagamba nti muli bakatonda, obanga yabayita abo bakatonda abajjirwa ekigambo kya Katonda se n'ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Yaso n'ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Mmwe mugambira ki ye kitaawe gwe yatukuza n'amutuma mu nsi nti avodde? Awo nno Yesu ayogera naki n'Abayudaaya. Sitole eno ennyuma nnyo ogiwulira. Bwe sikola mirimu gya kitange temunzikiriza. Olwo 3:7 naye bwe njikola newankubadde nga temunzikiriza nze, naye mukkirize emirimu, mumanye mutegeere nga kitange ali mu nze nange mu kitange. Ebigambo bino tusomedde ddala okuva eri waggulu. Abayudaaya bwe baali babuuliza ddala Yesu nga baagala bagamba nti twagala naye tubeere nga tukola ki? Nga tukutegeera. Naye ekigambo kiri nti twagala okubeera nga tukola ki? Tuwulira eddoboozi lya Yesu, nga tuwulira eddoboozi lya Katonda. Kubanga Katonda bwe tumusenga, bwe wakkiriza Yesu Kristo, olugendo lwe watandika tulina okubeera nga tuzimba enkolagana yaffe ne gwe twakkiriza. Kyova olaba nti Yesu agamba nti nze n'oyo eyantuma tuli omu, nze ne kitange tuli omu. Kakati naawe gwe walokoka nange nalokoka. Oli omu n'oyo eyakuyita, oli omu ne Yesu eyakuyita. Twagala tubeere nga tuli omu. Tunaabeera tutya omu? Nga tuli mu kigambo kye, nga tukisoma emisana n'ekiro, nga tukirowoolezaamu. Eno enjiri nungi nnyo okukuza omuntu gwe nga nange nga tuli mu bulokole buno. Nkula nga nsoma Bayibuli emisana n'ekiro. Nkula nga ntegedde lwaki nayitibwa. Nkula ekintegeeza nti lwaki nayitibwa lwaki, era kigenda kunnyamba nnyo okuteekamu amaanyi okulaba nti ono eyampita ye yaani, ye naamutegeera ntya. Bayibuli nengisoma. Owooluganda mu Bayibuli ng'osoma n'omala n'ogirowoolezaamu n'owuliriza n'omala n'owaakadde okuwulira eddoboozi lya Mukama. Mu Bayibuli ng'osoma owulirira ddala nga Katonda ayogera naawe, ly'eddoboozi lya Katonda. Omwoyo Omutukuvu bw'ali anyweraganye naffe okuwulira eddoboozi lya Mukama. Bwe ndokoka kinkakatako okutandika okwewombeeka, okugenda mu kkanisa Mukama gy'antuttemu, okwewombeeka n'enjiga. Ani anjigiriza? Mukama alina abaweereza b'alonze okubeera nga batuyigiriza ekigambo kya Katonda. N'akiyiga ntya era n'awulira ntya eddoboozi nga neewombeese nga nzikakkanye. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiyinza ebiremesa okuwulira eddoboozi lya Katonda. Tukwasaganya ebintu bingi nnyo. Kati nga wano bw'owulira Abayudaaya bwe bawanyisiganya ebigambo ne Yesu, baagala nnyo okumanya oba ono ye Yesu, naye banaamutegeera batya nga tebakkakanye. Yesu yabaddamu ebigambo n'abagamba nti, Abayudaaya ne bamuddamu nti olw'omulimu omulungi tetukukuba mayinja, naye olw'okuvvoola era kubanga gwe oli muntu ne weefuula Katonda. Ebyo bye tusanga mu buweereza. Naye gwe bw'obanga owulira eddoboozi lya Mukama ojja kuliwulirira ddala. Akulaba ayinza obutakitegeera, kubanga anaakitegeera atya nga takiriimu. Naye gwe akirimu, bw'okigendamu n'okinnyikiramu, n'onnyikira mu kigambo kya Katonda ne weewombeeka wansi w'ebigere byabo Katonda waakuyitidde, kibeera kizibu nnyo okuwulira eddoboozi lya Mukama nga togonze na bukkakkana eri wansi w'ebigere byabo Katonda baakuyitiddemu. Katonda atuyitira mu bifo ffenna bwe tulokose. Mukama waliwo ekifo kyakututtemu n'akuteeka awali omusumba oyo nga kikugwanidde okubeera ng'okkakkana. Naye ate birimu emirundi ebiri. Twetaaga ekkanisa,
ennamu eri ku musingi oguyigiriza ekigambo kya Katonda, oguyigiriza Yesu, oguyigiriza Katonda nga tekuli bukwakkulizo, oguyigiriza erinnya Yesu, n'oyiga erinnya Yesu, n'oyiga okusoma Bayibuli, n'ogenda okusaba, n'oyiga okuweereza Katonda, kubanga buli woyiga okuweereza Mukama kikuwa okubeera nga onooweereza oti oyo gw'ototegedde. Byonna biri wano. Mmwe mumugambira ki? Ye kitaawe gwe yatukoza n'amutuma mu nsi nti avvodde. Katonda yakuyita, Katonda yakuyita, yakutuma. Bw'akuyita akuwa ebikola, ebikola akutwala mu bifo mw'olina okuba ng'oyigira. Kkiriza oyige ekigambo kya Katonda. Era mu kiseera kino tusaba Mukama mu linnya erya Yesu, nyamba njige ekigambo kyo. Mukama mu linnya erya Yesu, nyamba nsobole okuba amugonvu. Mukama mu linnya erya Yesu, nyamba mpulire eddoboozi lyo. Amaloboozi mangi agakubuuza ebibuuzo gakugamba nti ye gwe weefuula ki? Oyagala kweyita Katonda? Olowooza oli mutukuvu nnyo, naye ekikufuula omutukuvu kwe kusoma ebyawandiikibwa, kubanga ffe tutuukirira mu Yesu Kristo. Byonna byawandiikibwa. Omuntu bw'oyingiza Yesu Kristo mu ggwe n'otambulira ku kino ky'ayogera, obulamu bwo butukula, n'otandika okutambulira mu makubo ga Katonda. Bwe tuba twagala okuyiga era okuwulira eddoboozi lya Katonda, mu Samwiri ekisooka, Samwiri yali tamanyi kuwulira eddoboozi lya Katonda. Era bwe yali ne Eri, nga Kaana omukyala yali omugumba, mu Samwiri ekisooka, eyali mukyala wa Erukaana, omwami eyalina abakyala ababiri, omu nga ye Penina omulala ye Kaana. Kaana eyali omugumba n'asaba omwana n'agamba naye Mukama, bw'olimpa omwana ndimuwaayo mu nnyumba yakukole kyakuweereze. Ekyo kyatuukirira era twakiyigako emabegako nti omukyala ono bw'amala okuzaala omwana n'akituukiriza, n'agamba mwami wenzi sijja kgenda mu yeekaalu okuggyako nga mmaze okuyonsa omwana ono, ate mutwaleyo ndyoke mutwaleyo mmuweeyo. Omukyala ono Bayibuli egamba nti yabikola byonna, n'atwalayo okwebaza, n'atwalayo omwana. Ekiseera kyatuuka omwana ono ng'ali mu yeekaalu, Katonda n'atandika okubeera nga eddoboozi lya Mukama limuyita. Tugenda kugendayo mu Samwiri nga tetunnaba kweyongerayo, tugendeko mu Samwiri ekyo ekisooka tulabe ono Samwiri bwe kyali. Samwiri ekisooka tulabe mu Samwiri ekisooka gundi eyokubiri, eyokusatu, ndabe eyokusatu. Yes, essuula eyokusatu. Bayibuli egambye nti awo Samwiri n'aweerezanga Mukama mu maaso ga Eri, ono ye musumba. Gye nvuddeko nkugambye nti bw'okkiriza Yesu n'omukkiriza n'oyatula n'akamwako n'omukkiriza, weetaaga okubeera ku bigere eby'abasumba, ate okuyiga ekigambo kya Katonda, kubanga oba oluŋŋamizibwa n'ogenda ng'oyiga mpola mpola. Ebimu ebiyinza okubeera nga bikuziyiza okuwulira eddoboozi lya Katonda bwe butagonda, kubanga ebiseera ebisinga bwe tulokoka ate twesiba, omuntu n'abeera nga agamba ndi mulokole naye n'atakkiriza kwagala kuyiga oba kwagala kubeera ng'aluŋŋamizibwa oba okuwulira Bayibuli ekigambo kya Katonda, n'okuyiga okusaba, okuyiga mpulira nti eddoboozi lya Katonda. Bino byonna byensoose okujagulamu bye tuvuddemu. Naye wano owuliriza bulungi nti awo Samwiri, awo omwana Samwiri n'aweerezanga Mukama mu maaso ga Eri, n'ekigambo kya Mukama kyali kya muwendo mungi mu nnaku ezo. Tewaabangawo kwolesebwa kwa lwatu. Kiraba kyalinga kya muwendo. Mu biseera ebyo tebyalingawo kwolesebwa kwa lwatu. Olwokubiri lugamba awo olwatuuka mu biro ebyo, Eri ng'agalamidde mu kifo kye, n'amaaso ge gaali gatanudde okuyimbaala. Yali atandise okusumagiramu okuyimbaala, n'atayinza kulaba. Yali akuze okuyimbaala. N'ettabaaza ya Katonda nga tennazikira
ne Samwiri ng'agalamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omwali ssanduuko ya Katonda. Maaso ge gaali gatandise okuyimbaala kitwale mu ngeri bonna baali bagenda mu tulo. Olwokusatu lugambye n'ettabaaza ya Katonda nga tennazikira ne Samwiri ng'agalamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omwali ssanduuko ya Katonda. Awo Mukama n'ayita Samwiri n'ayogera nti nze nzuuno. Mukama bwe yayita Samwiri, eddoboozi lya Mukama bwe lyayita, Samwiri n'addamu n'agamba nze nzuuno. Olwokutaano lugamba n'adduka na mbiro n'ajja eri Eri n'ayogera nti nze nzuuno. Eddoboozi lya Katonda bwe lyayita, Samwiri n'alowooza nti Eri yakoze eki? Yamuyise. N'adduka na mbiro ku lwokutaano n'ajja eri n'ayogera nti nze nzuuno kubanga ompise. N'ayogera nti sikuyise. Eri n'amugamba sikuyise ngalamira nate. Sikuyise galamira nate. N'agenda n'agalamira. Eri agamba Samwiri nti genda ogalamire nate. Samwiri n'agenda n'agalamira. Gaali gayimbadde otulo nga we tujjira awo bonna baali bagenda kugalamira, naye eddoboozi lya Mukama we lyajjira ng'ayita Samwiri, naye Samwiri n'alowooza nti ki? Eri yamuyise. Tuli mu kuyiga okulaba nga tuwulira eddoboozi lya Katonda. Tuliwulira eddoboozi lya Yesu, tuliwulira eddoboozi ly'Omutukuvu, kubanga bonna basatu bakwataganye, bakolera wamu. Era eri tulabye nti eddoboozi ery'obwa Katonda lireeta obulamu. Olw'omukaaga lugamba Mukama n'amuyita nate olw'okubiri nti Samwiri n'agolokoka n'agenda eri Eri n'ayogera nti nze nzuuno kubanga ompise. N'addamu nti sikuyise mwana wange galamira nate. Ono musumba Eri amugamba nedda ddayo ogalamire nate, kubanga ye omusumba ng'akitegedde bulungi nti Katonda ayita ani? Samwiri. Ebyo ebiseera bye tulina bwe tubeera n'abasumba baffe oba abaweereza baffe oba bamaama abasumba abeewaddeyo eri Mukama, ajja kuluŋŋamya mu kisa, akuluŋŋamya agamba Mukama yakuyita ddayo ogalamire nate. Kwegamba Mukama ng'akuteekateeka, akuteerawo omuntu akuluŋŋamya, akuyigiriza